Ndi musanyufu nnyo okubalaba. Amannya agange bampita Sally Peterson aka Bobby Lash okuva mu B2C King Boy mutabani wa mwenna muzzukulu wa mwenna wanje abakyala nti omwami waabwe bonna ndi mwami w'abakyala bonna ekyo mbalisala kijjawo kati ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero kansooke ntwala omukisa guno okwebaza basponsa baffe bannamawulire ba artist bannange ne baganda bange bano Line Julio mbebaza okuba nti tutambulidde ddala akabanga akaweze ak'emyaka 10 ffe tucelebrating emyaka 10 naye egy'amazima ddala tuli myaka 2 plus tucelebratinga 10 nammwe bafaani baffe kuba mujje mumanyi naye nga celebrating emyaka emingi egisinga ku myaka 2 so omuntu atambudde olugendo olwo tusooke tukubire mu ngalo twebaze Katonda. Twebaza Katonda nti atukwatiddeko from day one up to where we are. Katonda abadde w'amaanyi mu bulamu bwaffe. Omanyi kiba kya buswavu nnyo obutamanya mazima. Amazima gali nti si maanyi gaffe, si buyinza waffe, wabula ekisa kya Katonda kikituyambye okutuuka ku kino olunaku lwaleero. Nga neeyongera okwebaza abantu bonna abasobodde okubeerawo, Mukama abaddizeewo, abawe be musinga okwetaaga, abakolere ebyo mwe bye mwagala abakolere. Kati nga nyongera okwebaza buli omu gwe kubanyiza obutabamalayo Mukaya Events, Banne Diana Naba tukwebaza Kim, like everybody sisobola kuwawula oba onaani naye kansooke niyongere okwebaza bano abantu wammanga aba Credify sponsor baffe. Thank you so much. Capital FM. Right now, you guys are amazing. Thank you so much. BBS Telefina, Galaxy TV, Galaxy Radio, Dembe FM, Newsman Snacks, Kicks by Ame, Sukuma. Thank you so much. Tubeeyandiza ddala okubanga batunudde mu mbeera yaffe gye tulimu, gye tubadde engeri gye tweyisaamu, ne bakkiriza. Ffe baani be bakkiriza ne bagamba bannaaye katugende tucelebratinge ne bano abantu, tubongereko olugendo lwe batambudde okuva we baatandika mpaka we bali, ne bakkiriza ba John Board. Nzikiriza nti waliwo n'abantu abalala bali on board, just babadde late mu katini, neera tugenda kubeera tubabagamba bali willing era nga bajja on board. So twebaza buli ssekinnoomu akedde n'atwala akaseera kano najja abeereko wamu naffe nga tuli ku lunaku nga 9th May Hotel Africana. Bane mujje tuwagire B2C, mujje tucelebrating obulamu bwa B2C. Abantu abamu baagala okucelebrating abanaabwe nga bafudde, naye bannaye tubasaba ffenna tujje tucelebrating B2C. B2C bayimbidde obuyimba obulungi. B2C it is the biggest group. That's what's up. Yeah man, it's the biggest group ate nkimanyi tewaliwo group ndala esinga B2C. Tewali B2C group egisinga kuba y'amaanyi. So mujje tugende n'ebisinga. Ani agala abasembye? Waliwo abaagala abasembye?
So B2C esinze okubeera akabe banaye group esinga okubeera akabe Uganda, Africa. So let's come celebrate 9th May. Tubagala mwena muje mubeerewo bane tugenda kwekyanga. Nze ndudde okwekyangamu. Ndudde okuba empere. Mpulira ebintu bingi byendudde okukola. So mbadde mbitegekera ku lunaku nga 9th May. So mwena abali eyo, abatulaba, abagenda otulaba, abatuwuliriza, mwena tubakoola nga 9 May. Mujje mubeerewo twekyange, tugenda kucacyanca, tugenda kubuukabuuka, tugenda kwekyanga. Embeera egenda kubeera yansasagge nnyo. Batano baffe mwenna man, big up on yourself. Badde njagala mbalageko okuva olunaku olwaleero tiketi zaffe zifulumye. Era tiketi esookera ddala egenda kuba efaanana weeti. Eno ya $200 ordinary. Efaanana weeti. Abakamera mukirabe bulungi tebabafeera. Then ticket $500 VIP egenda kuba efaanana weeti. Mugyetegereze bulungi. So mwena tubakoowoola bane bwoba oli eyo ng'oline wano nga wazze ne ssente zo eza tiketi weeziri wano wennyini wetuli. Okitegeera mwogere abazze okusasula tiketi za $10,000 mujje muzisasule. Mwina abantu bammwe be mwagala mubasasulire tiketi tusanyuke tujaguze. Zesigenda kwogera bingi nnyo badde biringa ebibadde bigenze ewala. Mbagala nnyo Bobby Lasoje from B2C. Neyanziza nnyo akakisa kano. Thank you so much. Olugendo luwanvu okuvanga mu 2010 paka mu 2024. We are so happy, so humbled okubeera wano nga tubatuuzizzeeyo nga mututuzizze eno nga mutwegese kamera zammwe nga mutuwuliza ebigambo bye tugenda okwogera. Bannamawulire abasinga wano bonna abasinga abali mu industry saawa zino eno bagenza okujja mu mawulire nga tuli ffenna. Abasinga abakadde baali bafuluma. Seguya simulabye wali legendary. Thank you so much for turning up. Edda namwinako obuzibu nga ndaba ffe tatukavaringa naye nga Chameleon amukavaringa nnyo. Nenzijukira nti nno buli mulembe gubeerako abantu baagwo. Yeah, so but I'm so humbled that you're here. Mbadde saakulabye. Bannamawulire mwenna tubaaniriza. Thank you so much to all our sponsors. Thank you so much. Mwebale nnyo okubeera ku board ne B2C. Naye okusingira ddala ngenda kwebaza nnyo Mukaaya okukkiriza ne tukola ffenna. Mukaaya abadde atulabanga nga naffe tumulaba. Natusalawo tukole business ffenna n'asalawo ne tujja. Ngenda kwebaza abayimbi Spicy Diana, Raymond Namakula, King Saha, Wyke Benda, n'abatasobodde kujja. I know so many were supposed to be here. Kyemanyi waliwo ebibakutte naye nga kyemanyi ko lunaku buli muyimbi gwe twayimba naye agenda kubeera ku show. So twebaza Mukama olw'emyaka 10 gye tutambudde mu music industry. There's a lot of hurdles on the way. Mubaddemu enkuba nnyingi etonya nnyo oluusi nereeta ebisooto nga ne bw'olinya abweru oseerera. Naye ng'oluusi olina okugulayo gumboots oba zirimu engatto zennyini ez'amaanyi n'olyoka olinya mu kisooto n'otaseerera ate n'oyitawo. That is why we are born to conquer. Omanyi nina ekintu kyemmanyi bwegenderezanga nnyo okubanga buli kintu kyokola kibaako abakirwanyisa obeera wakabi nnyo oba born champion. Kitegeeza ebintu byokola bikola amakulu. If you see any resistance in life, fight as hard as you can to be born to conquer. That is B2C. Abatulabe wakambaniriza ku B2C TV. Banoze gwe mulaba. Tuwaniriza ennaku z'omwezi nga 9.
ennaku z'omwezi nga 9 waliwo bakyali baffe betukuze nabo bannamawulire bonna mwenna abasinga no tukuze ffenna era bwe tuba twongeddeko 10 nammwe gye mwongeddeko emyaka eyali owaabiri otegedde wooli so ebigambo biyinza okuba nga bingi n'ebigambo byonna bigenda kusinga kubanga tukuba endongo ennaku z'omwezi nga 9. Mbaaniriza baganda bange, mbaaniriza bato baffe, mbaaniriza bakulu baffe, mbaaniriza abawagizi ba B2C, abawagizi ba Rema, abawagizi ba Spicy, abawagizi ba Fig Fameka, abawagizi ba David Rutalo, abanyarwanda mwenna bwe twayimba ne Bruce Melody, twayimba ne The Band, twayimba ne DJ Pius, abanyarwanda mwenna tubaaniriza kyemanyi kwe muli, twaniriza ab'e Kenya, ennyimba zaffe Kenya ze twayimba nazo gye ziri, tuyimba ennyimba nyingi n'abantu bangi. I'm assuring you on the 9th of May bagenda kubeerawo. Ekisa kya Mukama kigenda kuleetako olunaku. Ffe tuli basajja bakkiriza nnyo era nga basabi era nga mbayita mwenna sagala kuddamu bigambo Mr. Kati ogw'omuzindalo obukwate mpola nyinza okwogera ebigambo ne mbanga mbidda mugwe guno mannya Bakta Mr. Lee okuva B2C nyina mukasenyiga akatonotono nindi mukajjanja tekabatiisa wanje ne Spice Water jakumweyongera kati nno nsanyuse nnyo palaba era natandika ngambagamba Mukama yeebazibwe mwebale nnyo bantu baffe kufiisawo kadde mujja ate muwulirize obubaka buno. B2C soldiers, big upon yourself. Yagala nnyo fellow artists Rema simanyi nakumanya Spice Waiki ebintu byanyumiza twatandika naye Waiki nga tuli mu kirooto nga tetumanyi kinaabeera bwe kiti by this time afulumyemu naye Waiki musajja waffe nnyo personally is my close friend. King Saha, a lot of other friends in the industry we've worked with, abayimbi tubebaziza nnyo amaanyi ebirowoozo byemutuwadde all the time throughout the time gattako wano kolaba oti Raymond yali very bothered bwe twalina obutakkaanya ne management yaffe gye twasookamu yali bothered ng'olowooza alina oluganda kujulyowa Mr. Lee ng'akubira essimu ng'akunnyonnyola ebintu olaba yakitwala personal yali so loving ate mu time mwe twasinga okwetaagira obuyambi bw'abantu she's one of the people abaali very available abamu kumwe abeebuuza ennyo lwaki Rema kyali waffe nnyo omukwano gwaffe nno gwatandikira awo n'atulaga okwagala ne kati tetazikizangako. Rema, thank you so much for the love and the support. That same note, tulina mukwano gwaffe omulala sweetheart waffe amuyita Evelyn Namulondo gwe mulala waddala nnyo amuwuliddeko eyo yogera ku B2C olire obonge kitegeera. Rema, and I mean, if we love you so much and we can't pay anything, tetwekisobola kuwa ndijjako okulaga omukwano. Thank you for loving B2C because right from the word go otuwagidde nga terina omuliro abawagizi betulina kati nsi betulina so obadde olavu nnene nnyo tukwebaza Rema abayimbi abalala bangi nyo sikira sobola bamenya olwakadde naye bangi betukoze nabo David Rutalo Radiant Weasel. Now let me tell you a story about Radiant Weasel. Reason as twagala nnyo Radiant Weasel, when we started music twatandika twalinamu obuzibu nti mu industry yaffe muno mwabangamu kembeera nti omuntu akola ekintu oba ekifaanaganamu n'ekyomulala luba lutalo. So we came as a group and Radiant Weasel Bali group all the time before we did the Butamiza song ennyimba ze twasooka okukola nga bw'okola oluyimba nga balukwata this one verses oluyimba laba Radiant Weasel naye nga tebamanyi kye batukola abantu baali batugeraageranya ku bantu litwala baali bakomye baffe tutandika butandisi
tugezaako okunyonyola abantu bannange we not about that naye nga backward tebakitegeera. So twafuna obuzibu bunene nga tufuna resistance eyaddala kuba mwabangamu abawagizi ba Radio and Weasel babe mubamanyi omuwagizi ye tajja kutegeera details tolina kyokoze naye oba oli awo nga omutongole akola akayimba ka B2C n'aka Radio and Weasel olutalo olutusingulira awo. So abamu ne batukyawa olwekyo naye bwe twakola oluyimba ne ba Radio and Weasel bwe twasaba mumoze in particular ndoza bwe twasooka olaba tumugamba twagala kukola oluyimba naye alinga yali ayagala okukola oluyimba naffe before abanga alinda bulinzi tumugambe bugambi kuba yatugamba actually computer yaffe yafudde studio ewaka netwandikoze n'oluyimba leero. I've always wanted to work with you as well. I'm a big fan. Twagala yali atwagala nnyo n'atwanguyiza obulamu netukola oluyimba ate netukola magic. So right from that day resistance eyo neefa batwagala munnange n'abali balooza nti tulina obuzibu n'omuntu omulala naye mukirabye with time B2C endoze brand etalina ntalo n'abantu tubiri ebintu ebyo twagala nnyo abantu and we believe everyone has their own time. Buli mwe alina amaanyi ge, buli mwe alina engeri ez'okukola ebintu binaabeera wanjawulo. So abayimbi bonna ngenda kukomawo bonna betukoze nabo big up on yourself tubagala nnyo n'ememe cool by the twakola naye oluyimba. Both things straight. Some people think I don't love Baby Gold personally, but I love him and I treasure him as a legendary artist. In fact, just twaliwo obutonotono waayogera ne maaso okukkiriza bwempakanya naye Baby Gold mwagala nnyo to put things straight. Ekirala bannamawulire mwebale nnyo akadde kano ke mutuwadde. Mwebale nnyo kubanga buli kintu ekikola kiri ku B2C mukikwatako mukyogerako support abamu defending nalindulideko story shoni oyo muzogamba tubeera naye buli ssaawa nga tuwolereza eyo basajja abali banni bwe bati ate nga sho tutumulayo ebbanga ddene and not more Joe everyone we love you so much and we are one of those few people that really bekutuukirira nakunnyonnyola ekiba tekisoboka ekintu nenkubuulira planning ngeri kikola. Thank you so much for the love. Era mwe bali nnyo tupushinga waliwo binandinategedde leero waliwo omukolo omulala naye nti anendooza temugenda kujja mulaye kujja tukamali naye muzize mbungi tamugamba batusomere. Thank you so much. Mukaya events you're bad. Mukaya events wasalawo okole naffe tetwatukalumiriza bwalaba nga tulina actually watunoonya n'otutuuze n'otugamba I can do your show at the time where bapromota bagenze bakendeera abali serious ebintu bibeera byekyanga bwekyansi balina bapromota abasinga n'owulira nti yakoze n'omuyimbi naye nga n'omuyimbi promota leeta manya 50 nange 50 tukole kyokka ate wali mu kuyimba 50 tegira teriye. So promota Mukaya akoze omulimu gwe Italy as a promoter and we want to applaud for that. So thank you so much Mukaya. Tukkiririzaamu tusaba abantu yongera okubawa ebintu ebirungi twongere otusa omukolo guno mu maaso g'abaana abantu ate bagwagale. Our beautiful sponsors, thank you so much for sparing your time actually come and talk to our fans here today, but also being part of this big celebration. We can't thank you enough. You're such great people. We love you so much. Tusaba mukama ebintu byammwe mukama byongeremu amaanyi byongeremu omukisa bikolere ddala bagwanaka ebugalo ebyaddala. Ekirala ngenda kwebaza abapresenters bonna betukoze nabo okubira ddala omwaka twatandikirwa yimba. Abapresenters ab'enjawulo sigenda kubamenya koze nyamenyako Kiganda n'abatandise ekiramu omwana oyo omuwala oyo DBS is celebrating 9 years. Naye ndowooza emyaka 9 egyo gyonna egimaze ffe supporting. BBS has been home and particularly her show naye badde tusupportinga nnyo n'omukungulira n'omusumbuwa naye abadde ali B2C soldier right from the world. Actually simanyi nabwe kyatandika naye ogenda olabanga ebintu bya B2C abadde atusupportinga. Dera n'abatanzi we can't thank you enough for everything.
owuliriza ebintu bingi boogedde amawulire ebintu ebyenjawulo naye n'otatukyawo oba n'otanyiga osigala ng'ekito osigala ng'otambula ebimu nga bikumala bikuyisaamu amaaso naye n'osigala ng'oli mukyala mugumu. We can't thank you enough. Thank you so much.